amateeka omulimu gwaffe gutuweebwa ssemateeka akawaayiro aka 248 okubeera nga twekenneenya era nga tutunuulira amateeka ga Uganda gonna nga tugalabirira oba okugasalira wabaawo ebitakyagenda bulungi, bwe mubaamu empulunguse, bwe mubaamu agakaddiye, bwe mubaamu agatakyayamba muntu wa bulijjo agali outmodeled, bwe mubaamu ebiragiro kkooti byeyisizza nga tulina bwe twetaaga okutereeza n'okufulumya bwe tuyita volumes emizingo egy'amateeka ga Uganda buli luvannyuma lwa myaka 10. So tulina emizingo emimyufu ze tuyita red volumes nga ge mateeka agakolebwa palamenti, ne tuba n'emizingo egya bbulu blue volumes nga ge mateeka agakolebwa ebitongole bya gavumenti ebyewansi ebirina obuyinza okuweereddwa minisita oba abakulembeze baabyo okukola amateeka ge tuyita statutory instruments olulimi oluzungu. Uganda Reform Commission era ekola ku kye tuyita translation of laws, okuvuunula amateeka okugateeka mu nnimi ez'ekinnansi, nga twogera ndowooza twakavuunula amateeka ag'enjawulo ne ssemateeka okumuteeka mu nnimi ndowooza ezisukka mu 6. Also tukola kye tuyita law revision, kwe kulongoosa n'okuddaabulula amateeka nga tugajjamu ebitakyagasa, okufulumya revised editions oba ennongoosereza mu mateeka ey'emyaka buli luvannyuma lwa myaka 10. Kati we twogerera twakafulumya ennongoosereza ey'amateeka gye tuyita 7th revised edition of the laws of Uganda nga twagitongoza n'owekitiibwa Attorney General mu 2023. Badde ku kyolwaleero. Olwaleero twazze wano ku musomo ogw'ebiyiiye era nga tubadde tusomesa abantu bannayuganda ku tteeka erya Copyright and Neighbouring Rights Act, yetteeka erifuga ebiyiiye. Era guno omusomo gwagendereddwamu gavumenti okusomesa abayiiya omwo mwe tutwalira abayimbi, bannakatemba, abazanyi ba firimu, abawandiisi b'ebitabo, abasiizi b'ebifaananyi n'abalala, nga kye tugendereramu basooke bamanye eddembe lyabwe n'obuyinza obubaweebwa amateeka. Bwe banaamala okutegeera eddembe lyabwe, olwo balyoke basobole okufunamu mu bye bayiiya. Twakola okunoonyereza mu 2023 ne tuzuula nga bannayuganda bayiiya balungi naye ate baavu, ng'ekisinza okuleetera ensonga eyo bannayuganda tebamanyi bye balina, tebamanyi buzito na muwendo olw'ebintu bye bakola ki bye bayiiya. Ekyokubiri, waliwo omuze mungi ogw'okubba ebiyiiye kye tuyita infringement, okukozesa ebiyiiye nga tofunye lukusa. Kaka ne tugamba twetaaga okutambula eggwanga lyonna, era guno omwezi tutalaaga, wetuva wano tugenda Arua, wetuva Arua tugende Soroti, wetuva Soroti tugende Fort Portal, wetuva Fort Portal tugende mu Northern Uganda. Uganda yonna tugyetoola nga tusomesa abantu abayiiya n'abateeka amateeka mu nkola, abasirikale, abalamuzi, baprosecutor, tubasomesa ekiki ekyokukola n'emisango gino egya copyright oli singa abaguzizza asobole okuvunaanibwa. Era tubategeeza n'enkyukakyuka ezimu ku ziri mu kujja. Olunaku lw'eggulo waliwo twawabula gavumenti ekole ennongoosereza mu tteeka lya copyright, era ndi musanyufu nti olunaku lw'eggulo nga 13 Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2024 yaleeteddwa mu Parliament ow'ekitiibwa Honorable Norbert Mao n'esomebwa omulundi gwayo ogwasoose. So mukyo twagala kuwa bukuumi omuyiiya ebintu ebireme kuvoolebwa nga bikozesebwa mu ngeri eyagadibenga. Twagala omuyiiya atandika okuganyulwa mu bintu byayiiyizza, nga omuntu bw'ayinza okuba n'ettaka lye n'azimbako emizigo oba n'alitunda n'akifunamu
kubanga copyright property kintu kya byanfuna era abayina ebintu ebikuumiddwa etteeka eryo balina okuganyulwamu. Kakati mbadde nsaba bino ebintu. Copyright nga kyo kitegeeza obukuumi mu mateeka eri oyo omuntu omuyiiye n'emiganyulo gy'alina okufunamu olw'ekiyiiye kye. Bw'oba wasiiga ekifaananyi gw'ofunira wa? Bw'oba wayiiya oluyimba ofunira wa? Bw'oba wazanya firimu ofunira wa? Bw'obeera ng'oli performa mu luyimba ofunira wa? So copyright eriwo kuyamba oyo eyayiiya. Kati kye tuyita neighboring right bwe bukuumi mu mateeka obwekuusa ku copyright naye nga buyamba abo abayambako omuyiiya okutuukiriza ekiyiiye kye. Okugeza nga abazannyi mu firimu abayambako eyayiiya firimu eyo ne producer ne director waayo, the actors. Bw'oba muyimbi ba performers b'okola nabo, producer yakukolera oluyimba, kati abo ba neighbor ebyo bibigwa mu baliraanwa. Mu Luganda tumuyita muliraanwa owa copyright kubanga be bamuyambako okutuukiriza obukuumi bwe mu mateeka. So abantu abo nanyini copyright ne nanyini neighboring right bayina obukuumi mu mateeka. Ekisinga obukulu era kyala tusekesera nti babeera n'obwannannyini ku biyiiye byabwe. Era buli muntu ayagala okozesa ebiyiiye ebyo alina okufuna olukusa okuva eri omuyiiya oba omuntu ayina ebbeetu gye tuyise mulirwana neighboring right. Alina okuba n'olukusa oba alina okuba n'endagaano era ng'asasula oyo omuyiiya oba ekibiina ekitwala omuyiiya oyo okusobola okukozesa ekiyiiye. So nanyini kiyiiye era waddembe okuloopa omuntu yenna mu mbuga z'amateeka, mu kkooti oba ku poliisi. Omusango ogwo ne guwulirizibwa era abadde amenya amateeka n'awa engassi n'okusibwa n'akola ki? N'asibwa. Nanyini copyright era ayine obuyinza obugaba ekintu ne kitambula mu bantu, kituyita publication, ne kitambula mu bantu. Oba okukijjayo singa abeera akikooye n'agamba kati nkooye nayimba bampasudde naye kati nalokoka sikyabikiririzaamu bampasudde oyo mumugjeyo munkumpewo ndivuddemu, akijjayo n'akijja mu circulation, n'akijja mu bantu. Nanyini kiyiiye ekyo era ayina obuyinza obutuula mu ndagaano. Ndowooza ekisinga okumanyikibwa ennyo mu kisaawe kino kye tuyita caller ringback tune, okubeera ng'okubira omuntu essimu ng'akayimbako oli akubya akawulira. Twazuula mu kunoonyeza kwaffe nga eri eyo abayimbi ne bannakatemba bandibadde bafunamu ssente nnyingi, naye olw'enteekateeka embi mu ndagaano zaabwe ate basigadde tebafunyeemu. So etteeka twawabula nti lirongoosebwemu engabana eya ssente ezivaamu esobole okulungamizibwa mu mateeka, tuggyewo ababadde bateesa nga babanyigiriza. Omuntu waffe wawansi anyigirizibwa asobole okufuna mu biyiiye bye. Obadde ombuuza ku ba duty bearers, ani alina kukola ki mu kussa mu nkola etteeka lya copyright? Asookerwako duty bearer oba alina ekyokukola mu nsonga eyo yennannyini mulimu yennyini, kubanga nabagambye nti copyright property kintu kya byanfuna, kintu kyo nga ttaka bw'obeera n'ettaka lyo, bw'obeera n'enteeyo, bw'obeera n'embuziyo. Kakati kikakata ku ggwe okulookooma omuntu yenna anyaguludde oba alinnyirira eddembe lyo ery'obwannannyini. Akawaayiro aka ssemateeka aka 26 n'etteeka erya copyright bituwa obwannannyini obwankomeredde ku biyiiye byaffe era n'obuyinza okulumbagana omuntu yenna abikozesa nga talina lukusa. Kati kitukakatako nga ffe abayiiya okwerwanako. Omuntu owokubiri
ayina ekyokukola mu kussa mu nkola copyright ye poliisi gwe bw'oba ogenze n'oloopayo omusango guno nti nasanze wali nga bakuba oluyimba lwange nga sibansasudde kikakata ku poliisi okunoonyereza n'ekola fayiro n'egiweereza ow'omuwaabi wa gavumenti musango gwe ne guwulirizibwa. Tulinawo ekitongole kye bayita Uganda Registration Services Bureau. Ekyo kye kirina woofiisi ya gavumenti ekuuma register oba ekitabo ekitongole omubeera emirimu gy'abantu gye baayiiya n'amannya gaabwe n'ebiwandiiko byabwe era yeebawa ne certificate singa babeera beewandiisizza. Kati eyo yeetwala etteeka ligiwa obuvunaanyizibwa bwonna bwonna okulaba ng'abantu bafuna mu biyiiye byabwe era waliyo register wa copyright aweebwa obuyinza mu mateeka okuwandiisa copyright n'okuwuliriza entalo ezeekuusa ku copyright. Kikulu nnyo ekyo. Bannaffe mwenna abatuwuliriza n'abatulaba n'abayiiya mwenna gye muli, bw'oyiiya ekiyiiye ekyo tugeze oluyimba oba firimu kibeera kikyo era omuntu yenna akikozesa alina okuba nga akuliyiridde oba nga akusasudde. Kati ekyo kituleeta ku nsonga ey'endagaano. Mulagaanye mutya? Ennuŋŋamya entuufu owa rediyo oba wa TV ayagala okukuba oluyimba lwo yandibadde ayingira mu ndagaano naawe n'akugamba twagala kukuba luyimba lwo lulungi lujja kwongeza ku bawuliriza baffe lubasanyuse, tukuweeyo mmeka omulundi gumu oba buli bbanga eggere. Naye kyennaku kye twazuula nti abantu baffe abasinga ate abayiiya be badduka ne bagenda ku rediyo ne beegula obuganzi ne basasulayo n'akasente nga baagala kumanyika. Kakati eyo nsobi gye nandiwabudde nti abayiiya bakole ki? Bagikomye. Going forward nandirowoozeza nti buli muyiiya twewale nnyo okwagala okumanyikibwa mu ngeri ey'ekyeyonoonere kye nandiyise cheap popularity. Bw'oyimba oluyimba lwo nga lulungi luteekeko omuwendo alwagala alusasulire. Bw'oba gwe tolina maanyi geerwanirira ng'omuntu genda mu kibiina ekikutwala kye tuyise collective society or collective management organization CMO. Obagambye bannange rediyo eno yagala kozesa nnyimba zange naye nze nyinza obutaba na busobozi buteesa nabo. Kakati mwe munnyambe mukole ki? Muteese nabo basobole okumpa ku kasente. So tukkiriza nti ekibiina ekyo ekitwala omulimu gwo gw'ebiyiiye kyo kiba kimanyi ekyokukola era kirina ku maanyi aganaateeka TV eyo ne rediyo mu kifo ekituufu osayininga endagaano nga ogenda kufuna mu kiyiiye ekyo si kukizanyira bwereere. However, waliwo abagamba nti nze nkyali bubi neetaaga okumanyikibwa. So singa oba owaddeyo ekiyiiye ekyo oba oluyimba mu buwandiike ng'oyagala kwepromotinga ng'endagaano yammwe ogisayininze ng'eraga nti gwe waluwaayo, ate awo bali aba rediyo ne TV tebabona musango kubanga amateeka gakuwa ebbeetu nga gwe nannyini kiyiiye okukigaba oba okukkiriza omuntu okukikozesa nga takusasudde. Ekigambo ky'okozesa ekyokulabula kinene naye ndowooza nandiwabudde okuwabula. Amateeka weegali era gakola ate era ne mu nteekateeka ez'okugukolamu ennongoosereza gagenda kuba makakkalimu okusingako ku kibaddewo. Era nyongera okutegeeza bannaffe naddala ba broadcaster nti gavumenti etekinze interest mu industry eno. Gavumenti etaddewo amaanyi amapya okurevitalizinga okuzzaamu amaanyi okuzzaamu ensa mu industry eno ey'ebiyiiye abantu baffe bafunemu. Kaakati tekyandibadde kirungi gwe nga broadcaster okusangibwa ng'oli ku side embi ey'amateeka kubanga ebibonerezo weebiri eri kampani
ne ba director ate ne mu nteekateeka empya amendment eri mu kuteesebwako era waliwo ebibonerezo ebikakali ebiri mu kubagibwa. So nandisabye nti twekenneenye bulungi tunoonye bannamateeka batuwabule nga tuyingira mu ndagaano n'abeebiyiiye bano tusobole okuba nga amateeka tegatusanga ku sayidi nkyamu.